ku ssaawa 10:25 omulambo gwa Reverend Father Brother Anatoli Wasswa guyingiziddwa mu Lutikko Lubaga. Ssaabasumba omuwummuze Augustine Kasujja yakulembeddemu mmisa ng'agambye nti Brother Anatoli yanyweza okukkiriza kw'Abakristo ng'abalyowa emyoyo n'okubajjanjaba. Akubiriza Abakristo okwewala okutiisibwatiisibwa naddala bwe kituuka ku busamize. Abalwadde bangi abaali baddiridde mu kukkiriza obawadde amaanyi n'essuubi n'obajjukiza nti Kristo ye kkubo bwe bulamu era ge mazima. Genda owummule mirembe. Amin. Father Pius Male akiikiridde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala agambye nti Brother Anatoli atukkiriza ebikolwa eby'obujulizi nti abakkiriza basaanidde okumulabirako. Abadde musajja alina okukkiriza okutemotya okukkiriza kwajulidde mu mbeera zonna. Embeera gy'abaddemu ebusosoloti ddala abadde musajja bujulizi. Andrew Benon Kibuuka asomye obubaka bwa Gabunga omukulu w'ekika ky'Emmamba asabye bannaddiini obutalemesa bakkiriza kwetaba mu mikolo egy'obulombolombo obw'ekika kyabwe. Ankyalidde emirundi egiwera era nandeetera n'ab'eŋŋanda ze abalala bangi bazzukulu bange. Abadde musawo wange era nga andeetera eddagala era n'oluusi nampita mu ddwaliro lye. Saasidde nnyo bazzukulu bange bonna n'okusingira ddala bava mu Siganya Ssempaga Maseggwanga olw'okuviibwako omuntu ow'omugaso bw'atyo. Oluvannyuma lwa mmisa omulambo gwa Anatoli gutwaliddwa ekiteredde mu disitulikiti y'Ekyotera ku kitebe ekikulu eky'abannakalooli gy'agenda okuzikwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.